Bammeeya okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo basibye mu kafubo mu Kampala okutema empenda ku ngeri gye bayinza okutumbula empeereza y'emirimu mu bbanga ery'omwaka ogumu lye basigaza. Bino we bijjidde nga bangi beekwasa emirimu okutambula akasoobo nga kino bakitadde ku njawukana z'ebyobufuzi. Particularly the physical infrastructure development. For example, the various roads that have been rehabilitated, newly constructed, others have been repaired using mainly resources generated by the KCCA. Bagamba ekiseera kituuse okutegeeza abalonzi biki bye batuukirizza ku ebyo bye babasuubiza nga banoonya akalulu. Nga nno ky'ekiseera eky'okuweereza bannayuganda watali kusosola mu ndowooza za byabufuzi. Minisita avunanyizibwa ku butebenkevu mu ggwanga Mululi Mukasa abawadde amagezi okulabira ku nkola ya Nankulu w'ekibuga Jennifer Musise Makula bwe baba kugenda mu maaso. You have noticed the redevelopment of public facilities like taxi parks. You've seen how the city has been reorganized by pulling down old, dilapidated structures and constructing modern structures that actually fit the situation. Kyokka ye Nankulu agamba waliwo ebitatambudde bulungi mu kitongole kyakulembera naddala bwe gutuuka ku misango egivunaanibwa ekitongole nga kino akitadde ku bapulida ab'ekibogwe abazze bawolereza ekitongole kiviiriddeko okufiirwa emisango egy'amaanyi n'okwonoona ensimbi y'omuwi w'omusolo. As KCCA, we inherited over 130 cases, court cases. The magistrates' courts, High Court, Court of Appeal, and the Supreme Court. All these cases, very complicated by the way. A number of them haven't been resolved. The difference between a contribution and a sacrifice. When you are a leader, most times you're making a sacrifice. And it is not easy, but it sets a good example. Akafubo kano kagenda kufundikirwa olunaku lw'enkya.